Olunaku lwali yasembayo okulinnya miguwa yakuba America Richard Abraham n'amuleka mu kkubiro wabula ng'enjogera ennaku zino bweri titafa ne Golla simweteefute kuwummula Nsambagere ne Moses Golla simweteefute kuwummula Nsambagere nga tannawangulangula yansi yonna. Bw'abadde ayogera mu lukiiko lwa bannamawulire lwatuzza ku katikati wano mu Kampala ategeezezza nga kati bazze n'enkuba mpya. Ngenda kubeera nga nkwataganya buli kimu kyonna nsobole okubeera nga obuwanguzi buno bw'Abannayuganda bw'abafaani bwange bw'omwana owa Uganda era kyova olaba nga njagala nkole nnyo nsaba munsabire nga bwe musabira Uganda. Golla ataggwebwako bisisa ategeezza bannamawulire nga bw'alina okutuukiriza ekigendererwa kye ne bekunaaba kutabaala nsi yonna kugimalako. Tugenda ku training nga bwe tukubagana kwata jjajjaawo kwata maama kwata ow'ebwayize kwata ow'ekaleeruli ow'ekaweepe. Golla bwakulwana ne Kamastron wa Pathro enzaalwa ya Thailand mu sitayiro ya K1 era baakuzannya rawundi 5. Ngenda gatta training yonna gye nali nkoze jinja kaloli girls gye nakola pocket gye nakola wa ya mandu manwa yonna ngenda gigatta ngiteeke mu kiseera eki. Ngenda ku training kuba ngenda kutandika n'okutraininga nga n'ensiri zeebase. Okusinza ku kitunzi wa Azam TV Dennis Kalikwani ebikonde bino byakulagwa butereevu ku nkuto gwabwe ogwa Channel 1 era ensi yonna yakusobola okulaba butereevu okuviira ddala ku ntandikwa. Waliwo ennono eziwera 6 eziteekeddwa okuggyako abalabi ekifu ku maaso nga Charles Kakande wakulwana ne David Basajja Mivule, Omongolya Mustafa ne Solomon Boogere Mbwanjizi ow'okulwana n'Omutanzania tannaba kwatulwa mannya.